mu mawulire agakagwawo omuyimbi amanyiddwa nga Sir Mathias Walukagga ono y'omu ku bannakibiina ekya National Unity Platform abaakwatiddwa mu kalulu k'e Kawempe bwe babadde banoonya akalulu naddala ku lunaku olwabadde olw'okulonda babadde tebanoonya akalulu wabula bwe babadde bagezaako okukuuma akalulu kaabwe ke babadde bamaze okuba nga basuula mu feva eya kanso Elias Lwimbazi Nalukoola. Abamu ku bannakibiina ng'abasinga obungi bakulembeze okwabadde Mathias Walukagga, okwabadde Dr. Hildaman Kayemba Solo n'abalala baayolebwa era baatwalibwa mu drone ne baba nga baatwalibwa mu makomera oba mu safe houses ez'enjawulo ezitamanyiddwa. Kakati buli abadde avaayo abadde anyumya walabye story eya Dr. Hildaman oba Honorable Hilary Kiyaga naye ng'anyumya byamutuusibwako ebyamukolebwako omuli okumutambuza mu zi torture chambers ez'enjawulo era n'avaayo n'atutegeeza waliwo kye yayise mobile torture chambers nti bakutulugunyiza wano ne bakutwalako ewalala ne baba nga bakugabanya bugabanya. Kakati Mathias Walukagga naye yeegasse ku Dr. Hildaman naye natottola ebyo bamukoze oluvannyuma lw'okubeera nti bamuwambye ne bamutwala mu bifo eby'enjawulo ebitannaba kubanga bitegeerekeka wabula anyumya bw'ati sitole ye nga bw'abadde emabega w'emitayimbwa era byonna ebibadde bimukolebwako bw'ati Mathias Walukagga bw'abitegeezezza eggwanga. Kanzije tubeere nga ate tweyongerayo. Nze Mathias Walukagga yaba mundaba bakutonda kuleggulo nga tugenze banabadde supervisor wakalulu k'e Kawempe tebansanze nga sina kyenkola nyimiridde wali ne bajja bankwata. Sooka bagambe nti nina influence gye ntaddewo abantu abazze okulonda ebandaba bakyuka balironze NRM bakyuka ne balonda no. Ekyo kyankubiza emiggo mingi twatuuse mu drone baba ntadde mu drone 3 bagenda bankyusa akuye emiggo mingi nnyo ne batuuka ne bagamba nti kati gwe osusiza okubeera nga oyagala nnyo Kyagulanyi ne Kabaka kitegeeza gwolowooza mbuno state togiwa kitiibwa oli ku Kabaka Muganda Kyagulanyi Muganda National Unity Platform mutabangula mirembe namugamba kati ne Kabaka atabangula emirembe bagamba alekyo ni bankupe emigo mingi twabadde mu Kayemba Solo ne Dr. Hildaman naye kye basinze okwesibako ennyo kwe kubeera ndowooza ekibaluma nti oyimba oli Muganda ate ng'oli wa National Unity Platform ne baŋŋamba gwobeera nnyo Kyagulanyi wabeera naye kyalo ekyasinze okumalamu amaanyi kwe kuŋŋamba nti mmwe abanuupu mu abakulu lwaki mwamma luswa kaadi oyo mwana yaliwo that guy was there for Segirinya lwaki mwamumma kaadi ekyo olaba nti nno temuli bantu balamu nakuwa emigo ne mugamba naye twayita mu process ki kati neno giyitemu buli kyoyogera buli kibuzo kyakubuuza tekigirako omuggo ayagala ansa tekigirako omuggo so byatutabudde mpaka baatukubye nnyo mpaka ku saa 7 ogw'ekiro bwe baatusudde ekiruddu awo naye nga sente bazibbye simu tebazitutte ne sente bazibbye era olwatukasuse ebweru ne baŋŋamba tulabire Kabaka ne Kyagulanyi kitegeeza bo ndowooza mawanga basosoze mawanga ate ffe tetutayina wano wabula National Unity Platform erimu abantu amawanga amagatte Abaganda Abanyankole Abalugwala Abakiga Abaki kati ffe tetusosola kubanga tuli waffe wano twabaleeta wano basenga naye singa twabasosola tebaalizi singa road block twagiteeka lyantonde tebaalisaze kutuuka Kyazanga yo twabagamba mujje n'Abaganda bagamba nti Sserwajja okwota akukiza entandama bajja kwota ne sebo kakati beefudde bannannyini kintu naye ngamba General Museveni nti ebyo bivuka bikawula byatendese ebikuba emigga abantu bwebityo for no good reason abyetendekedde alina kyatamanyi. Abaganda bagamba nti gyotega amaggwa bwe bakugoba odduka gyogenda ne gakufumita naye abo beyetendekedde abakuba abantu ng'alowooza abatendese kukuba Abaganda bagenda kumwefuulira ate very soon bagenda mwefuulira bamukube ekyo nkimubuulidde nga mulagizi bagenda mwefuulira gagenda kwekubira agasajja agakawuula ogetendekera kiringa okuza omwana obubi ewaka era omanya repercussions ebigenda okuvaamu kyomwana agenda kwagala akutte atunde kubanga tuwamutendeka kupakasa kati ne gano gatendese kuba naye gajja sigwa mukadde gajja kukukuba omuggo ojja kuwulira enkizi akwambaza jaze ya Museveni ogezaako kunnyonnyola ku buzibu by the way ekyo kyanyiizizza nnyo mu byonna byonna ebyankoleddwako at least nabagambye nti
mwali nkubye emiggo mwali koze eki naye bakutte saati yange t-shirt ne bagikweka n'engatto nembeera for almost 7 hours mu ruumu mwe twabadde ng'ate ennyogoga nnyo ng'empewo ndi bubi nnyo ayageza okujja nga nkankana nembaga abanoonyeza esaati yange bagambe nesaati tetugirina kati omusajja gwe nagenda enoonyezeko esaati mu drone zetubaddemu yaleese t-shirt ya kyenvu yagekasukira agamba where that nemugamba afande mbadde nsaba empewo mpulira ekendedde ebadde nfuuwa nteredde kati mpulira ebbugumu ligenda kunzita sijja kwamba naŋŋamba yambala mangu olina kyonoonya n'ayita munne Kayemba naŋŋamba yambala nembagamba munzikirizo gifuula wakwaddeko ekifaananyi kya Museveni nembagamba mwafa nzikiriza okugifuula ofuula yaki ndoza tomanyi kibaita state ku kifuba najja nankwatirako ne baginyambaza nakuba ebifaananyi era kyemanyi ndoza ebifaananyi ebyo bayagadde bikozesa ejebujja bagende nga babitambuza nti olaba ono bwakoze ki baba nekinyambye bulungi nnyo nti kankibuuka mbere kiriya abantu mbabuulire abasajja banyambaza t-shirt ya mwami Museveni ku kifuba nga banoonya bino ebyokumalamu abantu amaanyi abawagizi bagenda okulaga nti abo ono omusajja ayambadde ki so kirigenda okubaawo nga nze maze kikola ki okukyogera akasema meya bwolwakulekera t-shirt nogaba naye kamba yimbire munzi musajja noyogera kazungu let me sing for you nedda by then nabadde nkyali mu twado tukyali mu drone kati let me tell you this we were beaten to an extent that all parts of our bodies had to swell nga pulwokwata wonna wakola ki nga ate awaswerinze wayongera omuggo nembagamba nti afande maybe you didn't know me. You didn't get to know me. I'm called Matthias Walukaga, the musician. Can you allow me sing for your song? Which song is stupid? Fetuli balalu. Otuyimba oyimbira abalalu. Nengamba bakwate mundu ze gwanga ne baziwa abalalu. Baba nyine abewakole testimony nti abasajja baki balalu. Era nkuba emiga era ne ntula wansi. Sayimbye. Tula wansi awo. Bankuya wa migo nga 10 Hilda mayinagezako baga bana afande. Taba naffe mwatukubye naye atono mukubye nnyo. Wacha dabo bedi mazongoto. Tuyimbire mazongoto nakooka. Sajja wattunga naganira wa. Ate nga gwaddoka abo obubi. Nabadde gulyo kati oyinza okkaaba obulungi ku gulyo mbakuyitiremu leero. Ono wembako mukaka omwaka. 2025. 2025 anti nze mbadde sijukira lwe ndakoma kubwa negendereza nnyo okunkuba naye bano bankubye okulaba walaba okuvaano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua kubeda nedda eddua z'abaawe eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.